wakava okulondebwa ku bifo ebyenjawulo. Erinnya bali mwezo Ronald Nsubuga nga nze member of parliament akiikirira Nakawa East constituency mu parliament y'eggwanga, nze shadow minister wa Kampala, nze ate nkulira enguudo mu Kampala, ate gye buvuddeko mwanonze nga Lord Mayor omupya. Omutambizi omukulu, njagala okwebaza ennyo olwa ekigambo kikwata ku munnyo. Ffe munnyo gw'ensi, ffe kitangaala ekyensi. Nze nno njagala okwebaza Eklezia kubanga ebadde nsaale nnyo mu kumpa omusingi omulungi, omusingi gwenyimiriddeko gwa Eklezia okuviira ddala mu buto bwange, era kinajjukirwa nti Father mwannuŋŋamyanga wano nga ndi mukozi. Nze nakuliranga ebyokuzimba wano, era pulaani z'ebizimbe ezisinga nze nazikola, nga nakomando z'okukola ku Namugongo, nga nondeddwa kulembera okuzimba ku Namugongo paapa ng'ajja. Awo nno mwandikubiddeko Eklezia olw'omulimu omulungi, gyampa omusingi omugumu kwenyimiridde era kwengenda okuyimirira okuzimba Kampala. Njagala okwebaza Eklezia evuddengayo entakera okwogera n'obuvumu ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Era mulabye wano Father Mayanja, mulabye wano mutambizi omukulu ng'ayogera ku byagenda mu maaso mu kalulu. Sirabangako kalulu kafaanananga kano kavanga mbaawo. Omuntu asembye ne bamuwa ekyobulubereberye, gabadde maziga mu Tale Centers. Mwalabye President waffe engeri gyakwatiddwamu, era twongera okuvumirira ebyakoleddwa ku President wamu ne famire ye. Njogera ku President Kyagulanyi. Ebyakoleddwa mu famire ku mukyala we, ne batuuka ne bamenya ennyumba, ne bayingira ekisenge, ne bamwambula ekitiibwa ky'omukyala ne kifa. Ekyo kiri regrettable. Omukulembeze waffe Kyagulanyi munnyo gwa nsi. Omukulembeze waffe Kyagulanyi kitangaala. Katonda kyatuwadde, naye njagala mutegeere mwenna nti ekitangaala kino kibuziddwawo. Kati tuli mu kizikiza, tuli mu kizikiza kubanga ekitangaala kibuziddwawo. Bwe tooke tumanyi President waffe waali, ate era nga kyennyamiza. Awo nno tuzze wano nga tubasaba mwenna twegattire wamu tusabire President waffe, tusabire famire ye, tusabire abakulembeze bonna, tusabire n'abo abali mu makomera nga baasibwa bwemali. Mumanyi bulungi nnyo Dr. Kizabesi ali mu komera, Waisu ali mu komera. Mumanyi bulungi nnyo Kivumbi yakakwatibwa. Mumanyi bulungi nnyo Bamachete, Edi Mutwe n'abalala bali mu makomera, naye nga oba oluusi babukwatirwa wanage. Tusaba Katonda ayambe abantu bano ddala bafune eddembe lyabwe, era nga yensonga emu etulese wano. Ensonga endala mpozi njagala okubeebaza olw'okulonda. Mwalonda newankubadde obuwanguzi bwaffe bwabbibwa obumu, ng'akalulu ka President waffe kwakaatibwamu, era nga tusaba Katonda ayongere okukumya bannayuganda. Ndi wano ne bakulembeze bannaffe bano nga tubasaba mwongere okutusabira. Kampala mugiraba nga Kampala bweri, ebyokusomooza bingi, naye nga tumanyi temunatusabira Katonda ajja tukwatirako, era tujja kusobola okukola ebyo byonna emwetaaga. Naddala Kampala okubeera ekibuga fesi ya Uganda,
eddiro lya Uganda, ekibuga ekivaamu ensimbi ebitundu 7.2 ku 100 ezidukanye eggwanga. Era mbasaba tuyambe tuzimbire wamu Kampala yabeere ekibuga ekyo ekisaanidde. Njagala okwebaza abakulembeze bannange bano abazze wano leero, twebaze Katonda, tusabe Katonda akwatire ku ggwanga lyaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, Katonda b'omukisa. Ono ye mukyala Nakabugo, kansala LC5. Ono mumumanyi Taata Namuli ng'ate ye meya wa Lubaga division. Ono ye mukyala Rose Kigozi nga kansala LC5. Ate ono ye mwami Mubiru naye nga kansala LC5. Omukyala ono ye Mama Sam Nakitto Edith Lydia Nakitto nga kansala LC3. Era mwebale nnyo, mwebalire Katonda b'omukisa. Father, tweyanzeeke okutuwa omukisa guno okwogerako eri eggwanga. Katonda akikubalire. Webale nnyo Lord Mayor, ate ne Mayor Mberaze, obubaka bwemutuwadde tubakulisaayo nnyo, era ne twongera Faisal tugenda zisoma. Twabasabira nga temunnalonda, ate kati tumuzze kwebaza, ate tugenda kwongera okubasabira. Ate Eklezia ekyagenda mu maaso n'okusabira eggwanga n'okukubagiza abalala abangi abali mu makomera tubasabira, abattibwa nabo tubasabira. Ate ne tusaba gavumenti ti akaseera kano kabeere ka reconciliation, not witch hunting. Nze naliko mu America last year ng'okulonda kwakaggwa, wansangayo, naye okulonda bwe kwaggwa saawulirayo be baasiba oba saawulirayo badduka mu ggwanga. Naye kati embeera eno gye tulimu bannange si amatendo. Ono twandisabye gavumenti enoonye amakubo aga reconciliation. Kati eggwanga lyetaaga okutabaganya n'okuzzaawo. Ate bangi abaakosebwa nga tebaalina mu kwekalakaasa. Eggwanga lirowooze ku kuliririra abantu abo. Abamu tebaabiriimu, mubalaba ku TV. Ate nalabye ne ku TV eggulo abantu be bayokedde amayumba. Olutalo terunaggwa, abantu babookedde amayumba namwe mwabirabye. Kati twetaaga reconciliation, kulaba nti eggwanga litambulira wamu. Kintu ekyo bannange tukiseekesira okusinga okunoonya okusiba abantu. Naye tulowooze nnyo ku ngeri ki butya gye tuyinza okubudaabuda abantu abakoseddwa ate n'okuzimba eggwanga erimu. Kati kansabe omutambizi omukulu abawa omukisa, ffenna tuyimirire. Ate bw'anaamala omuwa omukisa ajja tuwa omukisa ogwawamu, ate tugenda kudduukirira seminaaliyo. Father agenda tuwa omukisa, tewaba afuluma nga toleese ekintu kya seminaaliyo wano nga bwe tuwulidde. Mwebale nnyo. Katonda kitaffe gw'ozza olonda abakulembeze nga bwe tusoma mu biwandiiko ebitukuvu. Walonda Kabaka Sawulo, Dawudi, Solomoni, n'obayiwako omuzigo, n'obawa obuyinza okukulembera abantu bo. Tukwebaza olw'abano b'otulondedde. Tukoola Mwoyo Mutuukirivu abakeko. Tukoola ekitone eky'amagezi, eky'obutegeezi, eky'okubuulirirwa, eky'amaanyi, eky'okumanya, ekitone eky'obujjumbizi bw'eddiini n'eky'okukutya. Bike ku bakulembeze baffe bano nga batandika obuvunaanyizibwa buno bw'obakwasizza, babe bavumu ate beerufu, ate abakolerera enkulaakulana ey'eggwanga lyaffe. Tubisaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Mukama abawe omukisa mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.
kati ffenna katufuna omukisa ogw'okuggalawo emmisa ate tusimbe busimbi layini tuleete wano.